nga wakayita ennaku mbale omusajja yali ateeka ebintu mu bbuutu ng'amaze okubeera ng'agula ebintu mu bbuutu abiteekamu asobole okuvuga dde ewaka we yanogoka n'agwa ku kkubo n'afiirawo. Ssaawa zino eno waliwo omukyala omulala eyategeerekeseeko erya Dorothy. Story y'ono omukyala ate nayo ndalamu, however yalese abantu nga beewuunaganya ebibuuzo nkuyanja. Kigambibwa nti omukyala ono Dorothy yasimbula ewaka ewuwe n'agenda akimeyo abaana ku ssomero. Okitegera bulungi nnyo, eno ye story okusinza ku kyempulidde. Bunagenda akimeyo abaana baabwe babiri ku ssomero, essomero segenda lyogera. Mbu we yali ava ku ssomero akomawo okusinza ku baalaba yapaakinga wabbali emmotoka n'esigalaawo. Ndowooza yawuli obanga tasobola kweyongerayo baki n'apaakinga ku mabbali g'ekkubo n'abeeraawo. Abantu tebamanya kikyagenda munda mu mmotoka oba kitoyinza kugamba mu mmotoka epaakinze bananga okolawo ye yapaakinga mabbali g'ekkubo n'abeeraawo. Kigambibwa mbu ziba mu ssaawa 5 ez'ekiro baawe atuuka ku mmotoka eyo ng'ekyayakana oba yali mumbu n'amataala nga gayaka oba ki oba yali ekyatokota n'okutokota. Kigambibwa mbu baawe najja n'atuuka ku mmotoka eyo najjamu abaana baabwe ababiri. Kijjukiro yali abajja ku ssomero kyaka omusajja agenda otuuka nga oba tewaliwo muntu waka, abaana tebaliwo, madamu taliiwo, oba mukubira essimu tagikwata. Ndowooza n'agezaako tracking emmotoka mu kugitrackinga, ndowooza n'ategeera weeri n'agituukako. Yagituukako taata kye yakola n'ajjamu abaana ababiri. Mbu n'emmotoka n'agizikiza engine ye n'asimbula n'addayo ewaka. Mbu omukyala n'amulekamu mu mmotoka. Enkeera ku makya kigambibwa omulambo gw'omukyala baagusanga emabega kumpi n'emmotoka we yali epaakinze, naye waliwo awo obuduuka bu kiyosiki, emabega w'aka kiyosiki akamu nga n'empale ye ey'omunda eri wakati mu maviivi. Okusinziira ku information, omulambo baagusanga nkeera ku makya nga n'empale ye ey'omunda eri wakati mu maviivi ng'agudde awo afudde. So nekijja nekigambibwa mbu okusinza ku report yavuddeyo Mulago nga bamaze okukola assessment ku mulambo oba postmortem ku mulambo, kigambibwa mbu bamusanzeemu omwenge mungi omukyala, nga kigambibwa kyayika yali anywedde omwenge. Kati awo information tandiko gigattirira oba story tikyayika yagenda okugjayo abaana ku ssomero naye ng'anyweddemu omwenge oguwererako ddala. Mu kkomawo kyayika n'awulira nga takyasobola kontrolinga mwenge ogwo, kwe kupaakinga mu mabbali. Kyayika n'omusajja we yatrackinga emmotoka n'ajja n'amusangawo, ndowooza n'akitegeera nti omukazi anywedde omwenge. Nga omanyi munnange family, kyayika oba yali amugamba dda tonywa mwenge oba biki, kyayika omusajja olw'obusungu ye yagamba manyi gwe kankwesonyiwe kantwale abaana bange gwe sigala awo n'omwenge gwo. Ndowooza y'ensonga lwaki omusajja yasalawo aggyemu abaana baabwe by'abazzeeyo ewaka, omukyala n'amulekawo. Olw'ensonga kyayika omukyala yagenda omutuukako ng'atamidde. Kati ndowooza okusinza ku ripooti kigambibwa mbu omukyala omusanga eri emmanju ng'atamidde, kyayika yawulira ng'ayagala kufuka n'anoonya awo wangu ayinza okufuka oba ekireeyo oba nga obudde bugenda bukya anoonya wayinza okufuka. Kyayika afuluma mu mmotoka anoonya emabega waka kiyosiki w'abasitama afuke. Ndowooza mu kumaliriza okufuka n'alemerera olw'omwenge ogwali gumuliko obungi, we yagwa ndowooza omutwe n'agukuba ku kintu kyonna kyonna teyasobola kubeera nga asitukawo. Okusinziira ku story tuyinza okubeera nga tugattagatta ne information eriwo, naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. Bantu babiri mu nnaku ne wiiki tennawera bafudde mu nfa eri awereka ebibuuzo ebingi ku mimwa gy'abantu. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.